abantu bembaga nti abebitwa bayinza olowooza abali mu ggulu kabaka abantu beyayambazanga ekitiibwa nti oyo muwadde obukulu oyo muwadde kino oyo muwadde kino abo bowulya babyetuma ne babyeyagaliramu ne bagamba nti nze ndi wa kitiibwa sigambwako olaba n'omutanda yakiraba temuŋŋambako mutya abo beyasookeramu n'abagula bonna n'abasensera mpola Zanero Museveni n'alaba nga tekikola kakati n'agenda ku mpaji ezikolera ddala Obuganda ezimu ku mpaji ezikola Obuganda be bakulu b'ebika abataka b'obusolya kati abataka abo be yatandika okuyitamu kulwokuba wali yasooka n'alaba nga tekikola ki nga tekikola nga ne bulooka we omukulu Nabbosa yagenda n'afefetta abataka bano n'abakubiriza baleta gye bakola ki gye bali bw'otunuulira Zanero abataka bano yero ye kansa atuuse okukwata omuntu kanso yo ne tulaba nga atandise okuggiisa omuntu wakiri nga tulina temako kugulu kakati esaawa ey'emmengo n'abakulira mmengo n'abantu bekikwatibwako okuvayo okwasanguza abataka bano sina kindi tubagobe kabaka yavaayo kaawo jukira abataka baali mu bintu by'okugenda okumulaba basooka ne bagamba n'okugamba ssebo lumu nti abataka ffe mutuvaamu kabaka ojukira kabaka ng'agamba nti era kabaka wetutabawo kabaka tabaawo ojukira kabaka agamba abataka mumanye we mukoma simwe mulonda kabaka abataka baagala kuwamba bwa kabaka wawulira bakola statement kwolo nti abataka ffe tulonda kabaka okiwulira leero baagikoze nti Obuganda buweddeyo wano wetuli nti tuyina okutuula era Obuganda buyina okufungiza ku mulundi guno bana abataka bagobwa ssebo omutaka agobwa lwaki tagobwa waliwo amateeka gakooti ya Kisekwa agagobwa omutaka bulungi ate lwaki tagobwa omutaka agobebwa ddala kubanga ekika ky'enseneneze kyempa okyokulabirako bajja obutaka mu Bwakalibbala ne babuteeka mu Bwamugalula ku mulembe gwa Paul Kaggwa ne butambulira omwo akasolya ne bamala kati Mutebi yasaze ne buddayo mu Bwakalibbala kitegeeza omutaka agobwa akaswala bakateeka mu gundi mu layini endala kyekigaana okugoba omutaka kubanga bano abataka abaluvu we batulwa kye tugoba abo abaddira ne Buganda ne bagirengeza kubanga ngenda kubuulira ekimu ku bintu ebikola empagi y'obutaka olina okuba n'ettaka erinnya kwe liva omutaka n'ettaka bw'osaba omukopi ettaka obutaka bw'obaawa era kye kiba kikwoleka nti oli mutaka era oba mutaka ku ki naddala abakyala abali mweno Limelight abeerawo lenga kamiloni be bavimbisa basheri bali abeeka balagala be baziina era ne sheri yabagattanga enagatta kamiliyoni nene Michael labalala teyabasibanga kakota mate njukiza olutalo lwa King Michael ne Kamili lwalinga nvimbe eyo sheringa yazirira era naye basibanga kakota kakati olwaleero aziina yezaawedde ate ezaawedde yalina nnyingi nnyo kati zaawedde era naye abasiba kaki kakota kyova olaba akola byayagala bw'akeera ku makya naaga kati kanteeyo ku butambi bwa Junior simanyi bulisiiti kati ate kankole bwe nti omugagga bw'atuuka mu basereebu abayagala akulage nti bonna abafuga kwe kutumyako bushoke Tanzania wano nga yatumiza Kamili ne muganda we bonna n'akiisinga lwayagala ate Kamili bamuyisa bubi okitegedde kuba basooka mutuma abazadde ku airport nolaba abazadde nga bakuba engalo ataye naye oyogedde ekintu omukazi alina ssente kakati omukazi alina ssente naddala ng'alimu obulamu obwo obwa Limelight atambulirako okujooga omukazi alina ssente ajooga naddala ng'ekikula kye waba waliwo abaziina abatajooga kuba waliwo abantu abalina ssente zaabwe nga bakyala naye ng'oyinza n'obutamanya naye abakyala abalina ssente nga bakyali mu sayizi eyo maama nnyabo bakujoogedde naawe n'olaba bajooga kuba kye bakulembeza ayinza okukwata basereebu mu bwe mutya kuba bayagala balaga ye maanyi ge
kati baserebu abo nakulaga nti balina makulu ono nswana omukisinga nga ne Busoke ali waliwe malirizo ne Busoke mugendako alete lyagaana lyagambayo nze nina sente ye mugagga ekitegeeza Juliet kyali okukola ali ku replacing obudde bwe yabeegomberanga kitegedde bulungi nga naye ebyo biseera weewe batuukiriranga weewe kati abalaga nti baffe mwayisangamu amaaso yefe ababavimba naye kati nkola kyenjagala naye ffe tugamba nti nze ndi tiimu Malende nze ndi tiimu Zahara naye ekitebe kibamanyi ekitebe kibakola ki kibamanyi era tekikwewunyisa omuntu yenna gwabadde olabanga omukuta tafunye kaadi gwe manya ayina some logic behind bwe kimanye bumanya era bw'anaabeera nga tafunye kaadi njagala otulo kakase nti ddala nambemu yakikola ki ndiwe NUP ng'omuntu era ayina kaadi gwe nkola ki gwotiikinga ayina kaadi nze gwe mpagira naye tekinjijaako kubanga nange nnyina omuntu gwe nali agadde bagikole ki bagiwe naye senga aba tagifunye era nze ayina kaadi gwe nkola ki gwewagira kubanga nzikiriza mu nkola ya demokrasiya enfuga ya demokrasiya nzikiriza nti buli muntu alina okwesimbwako mu kifo zaneyo kikiriza bato nkikiriza na kati ate omuntu bwe batuka kwesimbako bwe noolaga ng'olina kubanga bulinga bwansikirano tolina kwesimbwako obaako ekizibu ekyo tuli wamu kati olw'okuba ekizibu kino naasobola okukibaako tukkirize tugaane bannange bukulembeze kika ki obwo omuntu bwagamba nti ye teyeesimbwako wadde bukulembeze kika ki obwo badikiteeta naakwesimbyeeko n'omulaba ng'omulabewo nze ekikola kya Zaala nkikkiriza ekyokwesimba kubanga ne mu kibiina kikkirizibwa talina tteeka lyamenye okwegwanyiza naawe ekifo ng'okiraba okinamu obuwagizi butule Dr. Loyi ayina gundi timu y'abavubuka egigaapu eyo egigaapu Nyanzi mukulumu kyokka ate otunulira lokalite yaawo basawo bayizi baki bavubuka bangi awo okitegedde bulungi kitegeeza kati okubeera omuvubuka ng'akyalina n'embavu kimufuula okuba ow'enjawulo ku Nyanzi nti abantu bangi bajja kugendera ku munnaffe ye waffe we twenkana posita erina okulabika nti nno eri ku sayidi posita erina okulabika nti emyaka gy'abalonzi ne gwe balonda ndowooza ekyo kyekyawanguzaako ne Shamimu Malende ko wano Kampala kuba yali ne basitera Nyanzi baani abo nga akawala kano akato kano akasaze enviiri posita ye yali enyirira nnyo Malende we yajjira so Dr. Loyi advantage yasobola oba naye akyagirina nnyo kubanga basobola okuleeta ekigamba nti ye waffe mwana muto akola bwati muvubuka munnaffe dokita munnaffe muyivu munnaffe awo wonna bimufe balinga tojagenda Makerero gambe mbu Simanyi mulonde Nyanzi nga balina grid president waabwe yeesimbyewo nga balina nekuba erigamba nti fe okusomera ku sente zino entono ye yatuwonya tebaba kuno kuteekawo mbeera senga tetuli bwe tuti kubanga tuition musasula byali bikyuse ng'ogenda okuyingira ku university osasula ebitundu 7 giteeka libali bali soba 7.5 okuyingira okiwulira kakati byali bikyuse kati bw'otunuulira Dr. Loyi sigamba nti nze asalawo waliwo akakiiko era yabanaawa Nyanzi nja kuwagira Nyanzi naye nga Dr. Loyi ye pensi erisingako obulungi
Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zolaba ku screen yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wanjibiganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira biki ebitambula mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna naye okutwaliza wamu every Monday tukeera mu Eye on the Press ne namba emu badde ngenze mu Indi Focus engeri ntambi ekibaluwa kyamuyiseeko badde mulowoozaako omusajja wange tujja mulaba enkya but Eye on the Press gye tulimu ne namba emu nga tulaba ensonga eziba zikoze amawulire mu ggwanga na interpretation ki namba emu nga ye namba emu tulabe enamba gyagenda okukwata kano ko wakalabya akasande monitor 25 years of fake opposition. Nakalabye nenkebunya nengamba monitor etandise okolera abantu. Sewa bulije emyaka gyemaze badde okolera abantu. Olumwe badde naye egira ne wamatuka nekolera mu ku bantu. 25 years of fake opposition nagirabye. Okujjako ne leero mbadde ezijja ngezo okulaba oyina ekiragiriro kyoyisa ku mugagga Amini mbu yagobye n'engamba ekiragiro ekyo tekikola wange ekiragiro ekyo olina okiddiriza sewa Amini ngera nakiddamu wano nyezemu ku natti naye nze toteekako natti soboka baze ebbanga ogamba omukulu andaba toyinza kuyisa teeka ng'ate linsibirayo kisoboka tekigenda kukkirizibwa omukulu Hamid ekiragiro kya nnamba emu nze siriimu nze munteeke ku special page ngange naye omukulu ono soka obuze ku batulaba tutandika abatuwuliriza banaye balamusizzaako nnyo omu gyosinziira mu nkola ey'enjawulo namusizzaako Kabule Bibala e London awo nenamusaako ku muganda wange Rashid Mukasa Kayinda e London awo nenamusaako ku Filimoni ali awo e US ne Tamukedde nkulamusizzaako nnyo ne Mwami Yiga Moses e US n'omukulu Bruce nkulamusizzaako nnyo Bruce Nsubuga balamusizzaako nnyo baganda bange kansubire muli bulungi Mama Njuba nkulamusizzaako nnyo e California awo era nsaba Katonda akuwa ekisinga obulungi bane n'abantu mwenna abatulaba n'abatuwuliriza buli omu gy'osinziira muganda wange Amini nkutumiddeko nnyo era nsaba Katonda akuwe ekisinga obulungi Air Trend Saloon eyesangibwa Kajansi
ku Kiddeebweya bw'otuukawo awo ojja giraba eri ne Lovin's Beauty Parlor saloon ezo zonna ze zimu naye banaye abantu abana abatuwuliriza nabagamba bw'otuukawo bakugirako ka discount senga ogala nawe badde ku final channel n'empulyaza ne namba emu nga balanga bakuwayo kapa sente jakiti nke batoolako naye abantu batuuseewo nga bagala namba emu yagambye nti otutolerako emitwalo 10 ogenza okula kya mitwalo 15 ate oyo wadde ne sente discount kaba katinitini ke batoolako naye oli yatusalaga nti namba emu yagambye nti otugirako emitwalo 10 kati agula ekyomunaana kirigeza twala kyabwerere wallahi bakasitoma tusiima nnyo mwebalire ddala naye tutoolako ka discount ate kano ekikatoozaako nawulidde ku da final channel nawulidde namba emu alanga era discount evaaringa okusinzira ku bbeeyi ya kizo z'okkola ogenda oggula yagala kugula wigi ya mitwalo 8 bagamba yensanvu mukalo ensanvu mu omusanvu okulekeddeyo esatu okulekera ekyetalo baga nti kikugiddeko wawulidde awo we kati nno bwe kali bantu bange twabadde mu concert ya jazz mu gundi ya Jasmine album launch n'olaba ki wabaddeyo abantu ba Jasmine gwe nga towaze siri nnyo muntu wa concert siri nnyo muntu wa concert yabadde album oba listeners party bwe bityo anyway nga bulijjo Solange Women Syrup nkugamba bugambi nti gwe omukyala wenna alina obulumi cramps mu menstrual cycles ng'ofuna cramps ne zikuluma kozesa Solange ogobe obulumi obwo Solange ate bampakinga bulungi nnyo ate alimu neka ali package 3 in 1 alinamu ne pad leero sitambudde nazo mbyerabiddeyo mu motoka naye alimu pad nga omuze mulaba video endala alimu pad alimu n'akookunywako konywa obulumi n'obugoba omukyala omuwala oba taata osobola okugulira famire yo nebeera nga mu biseera ebyo cramps zigendera ddala obulumi ne bugenda muna Herbal Mouthwash nalyo ddagala lya mannyo weeriri mono oyo nga ye ajja kugobako amanya aganyenyera amanya agaguba obulumi nga osenya bino bivaamu omusaayi ekiswa ekibi mu kamwa muna Herbal Mouthwash yajja okubeera nga ye musawo National Drug Authority yamukakasa era asangibwa mu drug shops clinics pharmacy zonna wano mu ggwanga n'emitala amayanja muna Herbal Mouthwash yatuuka dda Haji Yasinikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako n'abeera nga naawe asobola okusomera ku dduwa ate Biva Organic yo ddwaliro liddanjabisa ddagala lya butonde akugamba nti emmere eddagala ngerawo owulidde akalango namba emu Iron the Press tugera kutuna ensonga ez'enjawulo monemu ensonga ya omukazi omukadde Juliet Zawedde simanyi abaana bagambye nti bamuyise omukadde Juliet Zawedde olw'ensonga nti yagende Tanzania najjayo obushoke najjayo ngamba ye muntu asosokola import ey'ebikola ebikadde ne bagamba omuntu alina sente ze ayinza atyo okubeera nga agenze mu bintu ebikadde so Juliet Zawedde yakoze amawulire awo anywegerewo n'aluma ono agwono yabadde bafidde ne wa Jasmine nabadde naye nnyo namwosebuliro Juliet Zawedde yabaddeyo n'omumiri nga wali awo nga ne bushoka atudde awo kumpi omumiri gwe nasinze okwetegereza kati oyo naye alina kaavuga akake enneeyisaaye n'ekitiibwa kye yalina before ng'ajja ne kaakati kyalimu tugenda kuba tutunulawokko then tulina abataka President Museveni ennaku zino ayagala nnyo obwakabaka ndowooza traditional leadership kaŋŋambe emabegakaawo yali akagaba emmotoka ekkololo nga ministry egabira bakabaka bonna abakulembeze b'ennono abo emmotoka kati ate yazzeemu n'abataka wabula nga bwe bagenda luli nga baagala okugenda olaba kabaka Katikkiro yavaayo n'agamba abo tetubamanyi ne ku mulundi guno gwe mukolo gwa Buganda ogwakoleddwa nga Prime Minister oba Katikkiro taguliiko Nabosa yaguliko Minister oba wa ICT oba wa ki
naye alabika nnyo nga minisita wa Buganda ku nsonga z'abataka. Tulina 25 years of fake opposition era monitor yakubye omutwe tugenda kuba tutunulawo. Then tulina olutalo kakuuse. Entalo ziri bbiri kubaka twogera ku bumyufu. Tulina olutalo lwa Zahara Luyirika ne Shamimu Malende. Shamimu Malende we yakomyewo byayogedde naye nga alina message gyasindika yenga alinga agamba oba yandiza no opposed simanyi. Then neri ekawempe South waliyo Dr. Roy ne Nyanzi. Obumyufu nga bagamba nti guggwa gutya tugenda kuba tutunula waawo nawo otunyonyolewo. Katutandikire mu bataka. Abataka President Museveni yayongedde. Jukira basabe taka nalibawa. Kati yabasuubizo baterako ekizimbe gaggadde. Ebyo byonna bisoboka era ndowooza tebirina buzibu wadde ate birina ebibuuzo bingi kuba abataka nga bafunda billions ekizimbe kiri worth billions Buganda egamba yebanja billions zaayo mu bintu byayo omuli ebizimbe government byekozesa nga tebisasuddwa ate najja okuyamba abataka ba Buganda bazimbira ekizimbe era nga Buganda we yaganda okukima y'emmotoka Yungu egamba fisengo tusasula akaffe tujja kusalawo ku kasente kafaako kike tunakakolamu ono ye alina sente zaabwe ye ayagala balowoleza butyayo banaziryamu baba bazikozesa tukubire mu lwaki President Museveni yesibye mu kwagala okuyamba ba traditional leaders mu kisanja mulundi guno nga tugenda mu kalulu kakati abantu abana abatuuliriza mbalamusezaako nnyo buli muje musinziira Dobozi lyange siddungi saakavumuko naye Zanero omusajja yankubye peva era nze nyina peyini wano olaba wano etagambika wawonye netakwata mutwe ate ng'oli yagikubya dayaga akunkuba mutwe ku lw'ensonga teyabadde accident nabadde ku simu nga njogera newendi nga waliwo abantu nga wali kati nga ndi wano wabbali njogera waliwo n'amatala mangi nnyo gaaka naye omuyaaye yankubye peva neeyitawo neekuba ekisenge neekomawo neekwata wano era ku lubi saava mu nju nga kibi badde manyi yakubye peva ng'oba ayagala kubba ekiro nenkyuka nga alinga wali kati ngemaze okukwata misi ne tugenda ne tukka nandeka tejjukira natwade makindi nandeka naye ekikulu abamulabye yabadde mubbi yabadde mutemu nze ndabanga yabadde omutemu kuba abamulabye bamumbulidde n'erinnya naye nze nga simumanyi naye bambulidde mwatera okubeera kuba babadde wabamumanyi naye kyemanya amateeka gajja mukolako nga bwe galagira kakati tutandikidde ku bataka Dobozi lyange fufumu naye munansonyiwa simanyi nange lwaki abataka bano Zanero leero tuli ku nsonga enkulu ennyo gye tulina okwogerako mu ngeri y'obukugu etagambika abataka bano baalabwako nga bagenza mwami pulezidenti okugamba nti ffe tetulina transport aswana agenda kulaba kabaka Namibia naye katwebuuze abataka kitegeeza ki ekyo kikulu bw'otunuulira Obuganda engeri gye bukolebwamu ezimu ku mpagi ez'amaanyi ezikola Obuganda kuliko abataka kubanga abataka be baba bakulira ebika byabwe okuluŋŋamya butya abantu bayina okuweerezaamu Namulondo era abataka abo basibwa mu kyambuleera kimu ne kibaako n'akikulira waggulu ayitibwa Ssaabataka oyo yabeera empagi Sseddugge ye kabaka wa Buganda era mali nagamba Ssaabataka abeera kabaka okitegeera ye kabaka wa Buganda era abataka bano tebakkirizibwa kukubirizibwa mu lukiiko lwonna olutali nga Ssaabataka yalukubiriza oba nkiddemu bakitegere bulungi tebatuula mu lukiiko lyonna nga balina omugenyi omulala yenna naye nga abataka bano nga si Ssaabataka yakulubiriza olukiiko olwo kakati yuveeyo ne tulaba olukiiko nga kuliko n'ayogera agamba
nti wano ssebo tuyina bano okutwaliza wamu Buganda buweddeyo. Otegeera abataka bano bakyewaggula balinga 28. Ababadde ku mukolo ogwo balinga 25. Benzijukirako obulungi kuliko eyatunda ebakka okumalawo obumazi oyo w'effumbe. Kuliko ono omupya eyakajja omusuubuzi nga babaze okutta Lugemwa Luomwa n'abalala kwe bali abawera. Waliwo gwe nawulidde ow'Emmamba Nankere bangi. Naye woba otunuulidde abataka bano mu ssuuka mwe basibibwa, waliwo tayimu weetuuka Zanero ng'obulwadde obukuluma tebukyaliko kisa. Walabeko omuntu gwe batemako omukono oba akagalo naye bataasa obulamu n'okugulu. Nina mukwano gwange Raymond tatawe bamutemyeko okugulu emulago nakuzimu, naye bakutemyeko bataase obulamu. Waliwo tayimu weetuuka ng'omuntu alina temwako okugulu taasa obuki obulamu. Omanyi ebiseera ebisinga obungi Buganda balinamu enkola eno egamba katukikwate kisajja kikulu katukirinde, naye erinda kiggweyo yamala n'afumita mukira. Ate ebiseera ebisinga obungi wontunuulira nze abataka bano bazze bakola, Mwami Museveni tomuyita musiru. Mwami Museveni amanyi ebyafaayo bya Buganda, amanyi n'amaanyi ge birina. Mwami Museveni bwe yali ayingira mu Buganda okutandika ogikyankalanya yasooka kugula bayita abaami ba Kabaka ab'ebitiibwa abo be yasookerako, era ne batandika okwegulumiza nnyo ab'ebitiibwa bannabosa. Saagala mutunulire ab'ebitiibwa nga mulowooza nti muli njogera ku b'ebitiibwa bali mu ggulu, abo be yasookerako. Okiwulira ab'ebitiibwa era baba mu ggulu. Abantu bembaga nti ab'ebitiibwa bayinza olowooza abali mu ggulu. Kabaka abantu be yayambazanga ekitiibwa nti oyo muwadde obukulu, oyo muwadde kino, oyo muwadde kino. Abo bowulira babyetuma ne babyeyagaliramu ne bagamba nti nze ndi wa kitiibwa sigambwako, olaba n'omutanda yakiraba temuŋŋambako mutya. Abo be yasookeramu n'abagula bonna n'abasensera mpola. Zanero Museveni n'alaba nga tekikola, kakati n'agenda ku mpagi ezikolera ddala Obuganda. Ezimu ku mpagi ezikola Obuganda be bakulu b'ebika abataka b'obusolya. Kati abataka abo be yatandika okuyitamu kulwokuba ali yasooka n'alaba nga tekikola nga tekikola, nga ne bbulooka we omukulu Nabbosa yagenda n'afefetta abataka bano n'abakubiriza baleeta gye bakola gye bali. Bw'otunuulira Zanero abataka bano yero ye kansa atuuse okukwata omuntu, kansa oyo ne tulaba nga atandise okuggiisa omuntu wakiri nga tulina temako kugulu. Kakati essaawa ey'Emmengo n'abakulira Mmengo n'abantu bekikwatibwako okuvayo okwasanguza abataka bano sina kindi tubagobe. Kabaka yavaayo kaawo, jjukira abataka baali mu bintu by'okugenda okumulaba, basooka ne bagamba n'okugamba ssebo lumu nti abataka ffe mutuvaamu kabaka. Ojjukira kabaka ng'agamba era kabaka wetutabawo kabaka tabaawo. Ojjukira kabaka agamba abataka mumanye we mukoma simwe mulonda kabaka. Abataka baagala kuwamba bwa kabaka. Wawulira bakola statement kwolo nti abataka ffe tulonda kabaka. Okiwulira? Leero baagikoze nti Obuganda buweddeyo wano we tuli. Okiwulira? Abataka bano bakyewaggula naye Mwami Museveni yasoma nnyo ekigambo ekiyitwa divide and rule. Njagala otunye Mwami Museveni we yabadde ayogera ku mayiro akenda. Era n'engeri gye yabadde ayogera ku Bazaakaliya Kisingiri yabayise babbi abalyake. Okiwulira? Bwe yamaliriza okuva eyo ng'ajja abatemaatema, bwe yatuuse mu 1962 nga ali ku Paulo Muwanga ng'ali ku gundi ku yali ani yali wa DP, yali akulira DP ebiseera yali erinnya we linvodde mu mutwe Bendikito Kiwanuka. Ng'ali ku Kiwanuka Bendikito ng'ali ne
kabaka yekka wawidde byafaayo engeri gyabiwaamu naye bwe yatuuse mu 1966 Obote ng'alumba olubiri n'agamba Obote awo n'atereeza Obuganda yakuyise na kutereeza abantu abafera abantu abasuka mu 1000 yakuyise kola ki kutereeza kati omanye ekika ky'omuntu ky'oyina nabutya abaagala oba omanyi Kafera alina oluyimba lwe simanyi baluyita naye lulimu ekintu ekigamba nti n'abakondeere bakwanya mikka we batyo gwabalaba n'obatenda okuteesa naye mu mitima nga mulimu obuwaayiro gino gye bakwanisa gibeera mikka bukka sinda zaabwe kitegeeza ki bw'otunuulira omusajja ono engeri gyali annyonnyola oluganda lwe oyinza okulowooza nti omanyi mu luyimba olwo mwe muli ekintu ekiga nti akanaakulyako amenvugo bwe kajja kasooka okuseka nga naawe weesesa okiwulira kakati ebiseera ebisinga obunyuma Museveni ng'ajja mu Buganda tagisayo mutima mulungi ekyo tebakikulimba nga saagaloddemu nakiteebereza omuntu akugulidde ettaka nkugambye n'akuwa n'emmotoka anti yagula ettaka n'akuzimbira naye mwayi Museveni oguba mutima mugula ettaka teyaligula mu mutima gwa Basseruganda yasooka naddira abataka n'akutulako 28 be yazuula ab'omulugube ku bataka 5 mu abameka 5 mu 2 n'akutulako 28 28 ogwo waagukutula ne bamugaa ffe twagala kizimbe mu Uganda yonna yonna ey'amaanyi omanyi we yagula we yabagulira ku Kabaka Njagala mu maaso ga Bulange wulira mu maaso ga Bulange ne mu maaso ga Golubiri ani nanyini ttaka lyawo akabonero kuyinza nanti kati ng'oli nga tonnavunaana agula sooka ovunaane yatunda kuba ettaka eryo kyemmanyi mubeegabira awo kiyinza okuba ng'omutaka omu yalinayo n'ettaka lyawo n'aliguza banne naye byayinza okuba Zaakali akisingire nga bayawula ettaka lya 1900 agreement kuba ne argument njirabye nti ate yaguze ettaka ate ku Bulange kuki ettaka lyawo lirina okuba ly'abantu mu 1900 agreement Zaakali akisingira ayinza okuba alina engeri gye yafunaawo mu kwegabanya awo alinawo gutundutundu wasebo eka 2 okuba nazo awo nga toli wadda kakati olina okuba ba mu famire yali famire ya Zaakali akisingire erina okuba nga yatunda awo naye akabonero kabadde kalaga nti ne mu lujja lwabwe si waabwe ye yabadde message enkulu erina okukola ki era mu lujja we balina okuzimba ekizimbe ekiyitibwa Lwattamu luggwayo lujja muli kyekigatta abataka kubanze kyesinga okwewuunya kwe kulaba abataka ba Buganda babagulira ettaka mu Buganda singa babadde bagaba Buganda mu lujja lwabwe lwennyini kati awo obutaka buba buvuddewa mu lujja lwa Kabaka okiwulira kakati wawulira Museveni mwayi Museveni waba ayogera ku Wankaaki akinyonyonsa nokinyonyonsa n'ogamba n'owulyanga tonda Kabaka mukama Wankaaki abyogera nnyo bw'atyo agamba Wankaaki kigambo kya Lukyoli oba Luluwo yakiyita na kya Luluwo Wankaaki ze Luwo wadi engamba akitutte kakati bw'olaba abataka bano njagala twogera amazima nga tetulimba bonna Mengo bwe tavaayo ku mulundi guno okweyambula abataka mu lujjudde abataka bagenda mu maaso n'okukola ebiswaza ate buli lukya bagaininga powers beeyongera amaanyi mu kukola ebiswaza mu ngeri egamba nti n'omutanda akikola ki okimanyi Kabaka yaze n'ayita waawo ng'omukolo ogenda mu maaso n'ayingira mu Bulange era n'amala n'afuluma n'ayitawo okitegeera kakati embeera eyo nti tuyina okutuula
era Obuganda bulina okufungiza ku mulundi guno bana abataka bagobwa ssebo omutaka agobwa lwaki tagobwa waliwo amateeka ga kooti ya Kisekwa agagobwa omutaka bulungi ate lwaki tagobwa omutaka agobebwa ddala kubanga ekika ky'enseneneze kyempa okyokulabirako bajja obutaka mu Bwakalibbala ne babuteeka mu Bwamugalula ku mulembe gwa Paul Kaggwa ne butambulira omwo akasolya ne bamala kati Mutebi yasaze ne buddayo mu Bwakalibbala kitegeeza omutaka agobwa akaswala ne bakateeka mu gundi mu layini endala kyekigaana okugoba omutaka kubanga bano abataka abaluvu we batulwa kye tugoba abo abaddira ne Buganda ne bagirengeza kubanga ngenda kubuulira ekimu ku bintu ebikola empagi y'obutaka olina okuba n'ettaka erinnya kwe liva omutaka n'ettaka bw'osaba omukopi ettaka obutaka bw'obaawa era kye kiba kikwoleka nti oli mutaka era oba mutaka ku ki nga mwakajaganyanga Kabaka Ssaabasajja Kabaka we yaganya okukimayo emmotoka buli omu n'agamba Kabaka weebale nnyo butatuswaza mutuufu awo oli mutuufu nnyo tewakimyeyo mmotoka eyo kuba kyalebudde oba kyakakanyiza ekitiibwa ky'abakabaka abalala kati ate ono abataka baate ne bakola ekiswaliza ddala kwegamba bw'oba otunuulidde Zanero Buganda engeri gyetambulamu sirabangako kintu kya Buganda kya waggulu mukolo gw'amaanyi nga gwa waggulu nga teguliimu katikkiro kiba kitegeeza there are two factions of power now abakkiririza eno n'abakkiririza eno era okweyawula kw'abataka kuli nti waliwo abakkiririza Mwami Museveni abaasalawo ne bagamba nti ffe Buganda katugiriemu olukwe tombuulira okiwulira kati Buganda naye weefuuka ng'Abasiraamu nti waliwo ab'ekibuli waliwo n'abeera era kati bayawula dda era omukolo guno omunene nnyo ogw'okwawula yawula mu Buganda nga gusinzira mu bataka gwakulemberwa ow'ekitiibwa ayitibwa Nabbosa Ssebuggwawo weebuuze Nabbosa yeebuuza kwani talina gwe yeebuuzaako akola ebintu bye nga bw'asanze n'asuubula baasaanidde okusuubula n'akola eddala omulimu gwe nga gwe yakolanga mu FDC kati omulimu ogwo engeri gye yakola obulungi mu FDC baagukyusa kati yaguzza ku Buganda era nze neewuunya nnyo wano we yafiirwa omanyi nawulyako ng'agamba mbu tebasiimye simanyi Ssebuggwawo simanyi tebakoze eki namuwulira nga abyogera akoledde nnyo Buganda naye banaasiima batya ku bikolwa ebyo byokola nama nawulirako complaint eyo nga yennyini yeyeemulugunya kati ndowooza yeesasuza olw'ensobi ze n'atuuka mu kuswaluka mu kufiirwa bbaawe kati yeesasuza kuba Buganda teyaweerezayo wadde ebbaluwa abataka tebalina mutwalo gugenda kulaba Ssaabataka baabulwa miliyoni emu yali miliyoni emu si mutwalo miliyoni emu mutwalo yali miliyoni eyo miliyoni emu wakati tebalina transport wa miliyoni atuuka Namibia kati ekizimbe kino kye kibayambeko okufuna transport okukola ebirala ebisoboka baba bagamba ekizimbe kyakwekulaakulanya babadde bubi abataka bali bubi munaye nkubuulireko bagenda kwekulaakulanya muki mu kizimbe mu bantu bapangisa kati nze ngenda kukubuulira tewali bigendererwa birungi byonna biri mu bataka abo abataka abo baliwo okuweeba maanyi okuvoola okuyisaamu Obwakabaka Kabaka ne Buganda byonna olugaayo era abataka abo be bakuba n'engalo ng'omwogezi ali mu kuvoola ne bakuba engalo gwoleko omuntu agamba nti okutwaliza wamu wano we tuli Obuganda bwonna buweddeyo nga tewali Kabaka tewali Katikkiro n'abantu abalaba ebitiibwa abalinga abo tewaliiwo tewabaddewo omwami wa Kabaka yenna okitegeera naye ng'oli akulaga nti Obuganda bukoze eki Obuganda buggwayo butya watalina Ssaabasajja tulaba bano nga bagenze kuwamba byeraliikiriza nnyo era nze olw'essuuka eno gye tusibamu
okugamba nti abataka bano bakulirwa Ssaabataka atalimanya mboozi eno ataaliwo aligamba nti Kabaka ono ye yakozesebwa ate okwawula yawula Obuganda ate Ugambye teyabaddeyo kyenkulaga nti olw'essuuka eno esibibwa awamu kyenva nkugamba nti kati mu tayimu eno ye tayimu y'okutemako Kkookolo okugulu okulwadde tusobole owonya ekisigalawo kuba Katikkiro oli yavaayo n'agamba abataka abo bagenzeeyo tabamanyi so ku mulundi guno agenda kugamba atya tuvudde ku mutendera guli nti tunajjanjaba okugulu tayimu eno ye tayimu y'okutemako ogambe nti kati abataka abo bagobeddwa olonzi okinjije Mukama bakubuuza musango ki gwe bakoze okwesakira si kwesakira waliwo emitendera abataka gye balina okukola ne boundaries ze balina okukuuma bw'ofuna ekitibwa ky'obutaka ng'ofuna ekitibwa ky'obutaka waliwo emitendera egikufuga tosuubira tobanga muntu wa bulijjo nti tadde munnero yayagadde kuba olina ekkooti ey'amaanyi gy'oyambadde ku lw'abalala ontegedde bulungi nero nga tuli mu life yaffe eno oyinza okukola buli kyokola ki kyoyagala oyinza okutambulanga bw'oyagala oyinza okulyanga bw'oyagala oyinza okukola ki wotayimu bw'otuuka ng'olina ekitibwa kyoyambaziddwa okiwulira kabenze ennamba emu mu linnya lyange eno lyennyina ettono eba eddene siyinza kunsanga mu kkubo nga ntambula ndya naye twamusanze ku booda ng'agenda bwagaya ekikajjo era bwe mba nakigaaya buli buvunaanyizibwa bw'ofuna bulina ekkugiro lye bukuteekako noga naalabika ntya okiwulira nogamba omanyi nti nze nyinza okunyiga n'omuntu nga yakusobeza n'okusobya nemuleka ogamba olwakuba nze ennamba emu nze Zannero abanaasanga bagenda kugamba tusanze ennamba emu ng'alwana n'omusajja nga oli omusajja tamanyiddwa kitegeeza era buli omu naakusiga ekifaananyi awo twamulaba wa busungu kitegeeza ate oba ofuuse ku levo ekiikirira abantu kati ng'omutaka olina okuba n'ebintu byeweerekereza kati omutaka alina boundaries ezimufuula omutaka na biki byatalina kukola era omutaka aba alina ekyokukuuma n'okukuuma ekitiibwa kya Buganda bwe kyoyita okwesakira bw'oba otuuse kiweebulwa bw'otyo oba mutaka ki kibanga bwe tuvunaana omuntu kuba n'akuwa takuwa lwakuba gwe nnamba emu akuwa lwakuba olina tayito y'omutaka otegedde bulungi era bwe bamugamba oyo ye mukiibi just abeera kukulonda nga gwe roopu n'otwala enguzi n'oganze nadde nfuna kasiimo baakakuweeredde mu tayito ki fe abaakulonda tuluwulira tutya lwaki tebakusanga eri ng'otuddewo ne bakakuwa kati otutta enguzi mu kikapu naye ng'otwalidde mu tayito egamba nti mutaka era bali bawadde baki tebawadde Zannero nga muntu era nekye bakulembeza nti abataka babuki ba Buganda senga bawadde Zannero nga muntu awo twalige bawadde ki kubanga n'ababadde bayogera wali bagambye kyenkana wano Obuganda buweddewewo tebayogedde ku perspective side yaabwe nga bo bayogedde in the presence of Obuganda awo kwe kutemako Kkookolo kati Obuganda buggwayo butya nga Kabaka taliiwo Katikkiro taliiwo n'abalala abakungu b'emmenga n'abalala abakungu we bali waliwo n'abalangira n'abambejja nga tebaliiwo naye gwogamba Obuganda bukoze eki so embeera y'abataka bano bakwetegereza nnyo bakubamu ttooki kati kyova olaba nkugamba nti tayimu eno obulwadde buvudde mu kisenge omulwadde ateereddwa mu ddiiro buli muntu ajja akole ki okugulu kutemweko Kkookolo aleme kulinnya kubanga ono avujjirira okugulu avujjirira Kkookolo kulinnya mpaka eno tutuuke tayimu nga tuyalawo twesaza ku Kkookolo ono bano abaami abataka ab'obusolya bonna nga bwe bazze okusobya ekyo kiri mu buntu ate Katonda yawa omuntu omululu kuba otunuulira nga bano basika baabali abaaliwo yes
so bayinza osanga nga bazeeyi baabwe ettaka erimu lyali lyatundibwa but n'ofuna title kati nno kamala okubuulira waliwo bino ebintu biza bibaawo Mutesa mu kubaŋŋangusibwa yatuukirira Cowen Cowen n'amulaga ekiwandiiko kye baali baagala okwegattira mu East Africa akisayiningeko naye Mutesa mu kunnyonnyola yagamba nti sisobola kusayininga kiwandiiko nga simanyi Buganda egenda kubeera etya omanyi kye baakola baamuwamba ku tayimu eyo era tebamukkiriza nakomawo n'agamba ye n'abagamba nti nze nnyina kwebuuza ku lukiiko wulira nnyina okuddayo ne neebuuza ku ki ku lukiiko olw'abataka nze nendyoka nkola ki otegedde nnyina okuddayo ne neebuuza ku lukiiko nendyoka nkola ki Cowen n'ajuumuuka n'agamba nti kati ompisizaamu amaaso ne gavumenti ya Bungereza ogiyisizaamu amaaso olina sayininga ku kiwandiiko kino oba kikyogenda kubaŋŋangusibwa okimanyi Mutesa akkiriza okubaŋŋangusibwa naye ngenda kubuulira ekyewuunyisa waliwo omusajja w'ennyo yali wasaza lyawa naye yalina n'egundi gy'akulira Mutesa yamutumya ne bamugamba akakiiko k'Abangereza akafuga twategedde ogenda genda naye bw'oba ogenda gondera Mutesa tukujja ku bukulembeze bw'oliko nabagamba nze sina kyembagaza mukweko mukwata obukulembeze bwo nze sina kyenjagaza bukulembeze bwamwe mukweko kyekika ky'abantu be twali tuyina abaali bakulembera obuki Obuganda olwaleero ekika ky'abantu be tuyina badira master be bakulembedde mu bataka era nze ngenda kubuulira Zanero bwe njogera ku pulogulaamu y'abataka yo nnyinza okkeesa kye tuyina okukola kiri kimu okwetemako okugulu okwa kkokola alwadde abataka bano tubaasanguze tukyuse layini zaabwe kubanga ebika ebyo birimu abantu bangi abasobola okukola akasolya era bagambe nti akasolya kano kaggiddwa mu nju ya Namwama kaziddwa mu nju ya Gundi nga wolabe kasooka okugibwa mu nju akense ne kajjwa mu layini ya Mugalula ne kateekebwa mu layini ya Kalibbala Omuganda yali mugezi asuulira Omuganda sebo yakolanga ate kati ovudde mu layini eno osobeze eno layini tugigobe kweno bagambe nti omukulu wa kasolya kati kali mu layini eno kubanga otakola ekyo bano bagenda funa amaanyi nga bwe bagenda bagafuna naye ekiruubirirwa kyabwe kimu kyakuba Buganda kugisaanyaawo woggyako omuntu mu layini n'akutwala mu kkooti ani awoza amateeka ga Buganda gali kiriya fene tuwoleza mu kkooti ya Uganda amateeka ga Buganda gali mu kkooti ya Kisekwa n'asiima asembayo Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabalamuzi ye kkooti ejulirwamu senga Kisekwa okizola nga tekusalidde bulungi ojulira wa Ssaabasajja si byansi era Ssaabasajja galambika bulungi nti asiima okiregedde kakati teri mutaka alonda Ssaabasajja baka yabagambirawo yabagamba mangu wadde ab'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda weebali ate bamanyiddwa so saaba ebirerya nsonga y'abataka eyo tujja kugyetegereza owulira katugende mu maaso Juliet Zawedde ne Kamiri tukome bokka eno kuba ensonga eyo ebadde taafunye ki ekigenda mu maaso wakati wa Juliet ne Kamiri ne Bushoke emabega kaawo Kamiri yafuna ebizibu n'atwalibwa okujjanjabwa ebyaliyo byonna mu kujjanjabwa ne Wizo bwe yadda nga tulaba Juliet tatoleteeti nga mpisa mbi kuba Wizo yazze n'atamiirire waka biki ebintu ebyesittaza ekyakoleddwa wano ku baafidde ate kyo oyinza okugamba Wizo just bamuvunaanira bwereere kuba abo bagamba oleese mu nnyumba y'omuntu n'okoleramu bino n'okola biki nga bwe twawulira oluyombo olwave nga tulowooza nti Juliet ye mukazi wa mpisa nnyo
bwe yayolesezza empisa ze tetwazirabye ne Kamili atukaddi ku level eno nambe mugomanyi Kamili Kamili ye musajja yalinyanga ku stage nga ne ba Queen Dancer tebamukoonako Kamili agwaddi okutuka ku level nti kati ne waba ali ku stage ye akwatirirwa paka kunyegerwa watyo kuba Kamili sebo ne we yakolanga zi video ze Kamili nga takwata ku muwala nga musajja ajeewulira bulungi nnyo siye muyimbi akwatirira abantu naye Speed kwakwatirira kati abantu kakati manyi we nabadde wajazimine nasanze Kamili ne mubuuzaako n'atakuba bulo amanyi Kamili bamuwagiranga motoka za mpaka omulaba aliko bakawa doctor abayimbi bano nabagamba abantu ne bagamba ekizibu ky'abayimbi baperegesi baabo banyiga nnyo okusinga abayimbi oligino era nasanze Kenzaawo ne tunyumyamu twanyumiriza ddala awo ne mmaliriza bwentyo nensanga nani ne dokitari Kamili era nambongako ku meza zaawedi kwennyini n'abalala babaddeeko abaddeyo abantu bangi naye kamala okunyumizaako Kamili ye serebu sirina kuwananya y'omu ku bayimbi ab'amaanyi wano mu Uganda si mu Uganda yokka ne mu East Africa wetunokola y'abayimbi tabulamu tosobola kumenya bataano nga Kamili taliimu oba bwerimba tekisobokera ddala tekisoboka East Africa njogedde kwabo nga Kamili taliimu tekisoboka oba werimba bwerimbi kakati kitegeeza w'amaanyi naye amaanyi mu linnya ne mu finance olumu byawukana oyinza okuba oli w'amaanyi mu linnya naye financially ng'ate oli munafu olumu kiva mu nteekateeka mbi olumu kiva mu bulagajjavu olumu butamanya kikyoli naye Zanero ngenda babuulira mwenna abali eyo ku nsi kuno ekintu ekyasinze okujoga nkikubuulire ki omukazi afunye sente mukazi afunye sente ajoga maama nnyabo kati ono Zawede yali mwavu nga bakamiliyoni bamuvimba babushoke nga bamuvimba ng'olumu taswana basemberera kati Zawede twogera ku Zawede Katonda gwawe yadde riziki agimuwadde Zawede mugagga si byagerengetanya nkugambye Zawede mugagga ebitali byagerengetanya pozi yasoka kuba mwavu yaliko baserebu bakunoona twali baavu bwe yazifuna embeera y'obwavu nemulemeramu omukazi nga mwavu asobola okulaba awo misaaki oba Zanero nagane batuyogerako ddi naabo kati mu tayimu waba n'obusobozi obwogera nabo akola ebintu byonna ebyekijoozi obwo butonde bw'abakyala okusobola obbakakasa nti nze naddala abakyala abali mweno limelight abeerawo lenga Kamili bye bavimba bavimbisa basheri bali abeeka balagala be baziina era ne sheri yabagattanga enagatta Kamiliyoni nene Michael n'abalala teyabasibanga kakota mate njukiza olutalo lwa King Michael ne Kamili lwalinga nvimbe eyo sheri nga yazirira era naye yabasibanga kakota kakati olwaleero aziina ye Zawede ate Zawede yalina nnyingi nnyo kati Zawede era naye abasiba kaki kakota kyovola bakola byayagala bwakera ku makya naga kati kanteyo ku butambi bwa Junior simanyi bulisiti kati ate kankole bwenti nti omugagga bwatuuka mu baserebu abayagala akulage nti bonna abafuga kwe kutumyako Bushoke Tanzania wano nga yatumiza Kamili ne muganda we bonna n'akiisinga lwayagala
ate Kamiri bamuyisa bubi okitegedde kuba basooka mutuma abazadde ku airport nolaba abazadde nga bakuba engalo ataye naye oyogedde ekintu omukazi alina ssente kakati omukazi alina ssente naddala ng'alimu obulamu obwo obwalayimulayiti atambulirako okujooga mukazi alina ssente ajooga naddala ng'ekikula kye waba waliwo abaziina abatajooga kuba waliwo abantu abalina ssente zaabwe nga bakyala naye ng'oyinza n'obutamanya naye abakyala abalina ssente nga bakyali mu sayizi eyo maama nnyabo bakujoogedde naawe n'olaba bajooga kuba kye bakulembeza ayinza okukwata basereebu mu bwe mutya kuba bayagala balaga ye maanyi ge kati basereebu abo n'akulaga nti balina makulu ono nswana omukiisinga nga ne busoko ali waliwe maliriza ono ne busoko emugendako ale teryagambayo nze nina ssente ye mugagga ekitegeeza Juliet kyali okukola ali ku replacing obudde bwe yabeegomberanga kitegedde bulungi nga naye ebyo biseera weewe batuukiriranga weewe kati abalaga nti baffe bwe mwayisangamu amaaso yefe ababavimba naye kati nkola kyenjagala ate omwavu naye basajja bano balina babagagga tusobola kugamba dokitaali atakuba miliyoni 7 buli wiiki buli show dokitaali azikola naye woba oyagala okukuyimbirako n'okubira dokitaali alina okuba ayingirawo nga kya 10 miliyoni nga 10 pasho anti kyenjagala omanye era kino kitegeere kuva ku nze abayimbi baserwala n'ekintu kye bayita ebyobwereere abayimbi nkiddamu baserwala n'ekintu kye bayita ebyobwereere olwayinza olowooza kifuma bali obusesti n'ebyobwereere bwe bati omuyimbi kuddako kya bwereere kubanga abayimbi omanye omulimu gw'okuyimba ogwo ebiseera ebisinga obungi wadde gwa kitone gwa kuyiiya naye abantu abo baali bangalo bunani tebaabanga bakakaalukanyi nnyo kati music oyo mulimu munene gusinga n'okulima okuyiiya oluyimba ne lutuula alime aba yagguse dda kituufu okitegeera naye okufuba kwakwo bw'okwatayo oyingiza nnyo ng'olinga atudde ffe gye tugenda okufulumiza mu kucakala gw'oba ozze ekkola ng'ate wonyumirwa omuyimbi mulwanagana okumuleeta ku mbaga n'abeegayiriza ne mufukamira ate n'atuuka ku mbaga ate ne batandika okumufuuwa kyobula nze nkola omukolo nempita omuyimbi nja kuyisa etteeka teri kufuuwa muyimbi kuba abayimbi abo bamenya omanye obuzibu bw'oyitamu okuleeta omuyimbi ku mukolo gwo ate nga muyisiza miitingi biki ate n'atuuka ne mutandika omumufuuwa kati oyisa etteeka nti omuyimbi ajja kuyimba twamusasudde teri kumufuuwa oba nina mutima mubi oyinza omutaddeko akazito k'amaanyi kwaliwo omuntu asanyuka nga ye okusanyuka kw'omuyimbi yemwagizi w'oyo agenda mufuuwayo kati lwaki namba emu gw'obaddeko n'abayimbi omanyi kyekyetaagisa okuleeta omuyimbi ku mbaga ndina olunaku lw'embaga lutuuka ng'ebuli ddakiika 3 omuyimbi alina okuyingiza omugole nga mukyegayira ate ng'alina biliyoni zammwe nga 7 nyina munywanyi wange munywanyi wange oyo Filimoni omwana we yali yesimbye Kajansi Progressive kuba head boy nangamba nfunire omuyimbi mu bayimbi betwapikingako betwasongasongako netusema Dax Vibes nagamba abaana ajaba wa vibe kituufu kye twasima kyali kituufu ne Dax Vibes nemuga tujja tuka kusoma saa 10 nti luvannyuma nnyo nangamba nti era nensoka nemuwako n'akakadde nga deposit kozi twatuteseze emmeka 2 naye kuyimba ku ssomero ddakiika ago kwameka kwana oluvannyuma nenkuba Dax Vibes nemugamba kakituuka 11 kubanga tupafominga 12 nangamba ngole nasoma tuli wamu tuli in touch
Dax Vibes atuuka ssaawa emu. Ng'ate essomero lirina okugenda mu pureepu. Essomero lirina okuggala busaawa emu n'eddakiika nga 2. Anti yagenda otutuuka nga pressure zigenda kunkutula. Omuyimbi. Omusajja ali mu America yampereza ssente ze. Kubira mwana we campaign, omwana ali ku pressure, kompyuta we yalese Victor Kamenyo. Kamenyo yayimbye dda ku saa 11. Okitegeera? Ffe nga tumanyi Kamenyo wamala, ffe tukole ki? Tukiggale. Oh. Weewaawo yaja yakuba bulungi. Naye yagenda okutuuka nga gw'onootera nga abasomesa baakaagala okugalawo emirundi 7. Nga ne pressure nga of course obusungu bwankwata ne ntulika ne nkaba n'okkaaba ne ngaba ne omusajja agenda kola ati ajja kugamba nambemu yanzibye. Oli yakuweereza ssente zali mu America. Omuyimbi oli in touch kuva ku dde wano naye ku time eno akereye. Jjukira munnaffe gwe twayingira naye ennyumba ku birthday tuyingira ennyumba y'amaanyi omuntu n'agamba nti jjita yayiseemu amasannyalaze naye nga wamupangisiza. Yowese lw'okireeta ku time yennyini tulinze tuli kuyingira ennyumba owa piano. Simanyi nti piano yayase si nyumba nti 4 bedroom nyumba maka wote abagenyi n'abagenyi yafunako deposit ku lunaku na ku ssaawa esemba si ku lunaku. Piano mbu yayiseemu amasannyalaze. Okiwulira ku ssaawa ekola ki esemba. Kati oyo ye muyimbi. Kyokka kyokka ataatuuka ku mukolongo ogwo nga mwenna abatadde ku bunkenge nti ate ne mumufuuwa. Kakati olwaleero zanero yakuyisa amateeka ku bayimbi. Nze naawe njagala tutegeere nti abayimbi bo ku kintu ekiyitibwa eky'obwereere ne gwolaba alina obusobozi oluwulya wali eky'obwereere era kyovola n'emboozi yaabwe waabanyumya agamba nagamba Genosale ampeeyo bilioni 5 aweyo ne kamiliyoni bilioni 5 akwate ne bapromota 10 abawe 5 tupromotinge owulira ye wa bilioni 5 bapromotinge eggwanga Uganda. Okitegeera ye wa bilioni meka 5 n'ogamba kati omuyimbi ono n'omutundi yabwatinga anyumya emboozi n'ogamba ye bilioni 5 ezo ne baziwa abaana ne balima emmwanyi. Gwabe n'omutunuulira nga anyumya emboozi wane Uganda abantu abasinze okufuna mu Ssekinnoomu n'abantu bonna okuweebwa ssente z'obwereere bayimbi. Kaabe mu COVID kaabe ki? Nagwe mmanya yazimba kalina ennene. Yagenda ku Federation n'avaayo n'obukadde 2 nga talina waasayiniize. Ndowooza okiraba. N'agamba ye awagidde nnyo. Kati golaba musajja kuzimba kalina mu bbanga naye afunye obukadde 2 eby'obwereere ebitaliiko wadde lisiiti. Ndowooza okiraba. Ye muyimbi. Kati oyo ye muyimbi. Kati dokitaali bamujooga. Kati dokitaali okujoogebwa kwe kibeesinga waliwo wano omukazi bamuyitanga yalina nyini dancers bamuyitanga erinnya ndyerabidde yali awo kikazi kizungu si kizungu naye kyali kyeru nnyo ekiwulira. Kati oyo naye yabagattako akakota okitegeera. Kakati kubanga waliwo omuvuka bamuyitanga Maddox bambi yafuna accident nga waliwo oyo Kamiri era nga naye abagatta kakota. Yetegeeza bino ebyokugatika Kamiri ye tebimulinako buzibu. Kasita abanga ajjayo kubanga kati ababadde banyiize nga bagamba ono legendi waffe. Anti legendi kati ate kati olese legendi kati ate oli yali aliko nnyo. Gw'omanyi olutalo lwatuukawo wakati wa Michael ne Chameleone awe Kabalagala. Omanyi nti Chameleone yagaanako Michael okulinnya ku Sherry. Butokkirizibwa kugendayo. Anti Chameleone zaali 2 jjukira omu akwira ku yengula omulala kyemmanga. Chameleone n'ateekawo embeera nga Michael talinnyayo. Omanyi nti Michael amala kufuna sobbi okulinnya ku Sherry okuteeka Chameleone nnyala. Ogamusoka mwogere. Eyitegeeza abasaasira dokita buno buzannyo bwe naye abonyumirwa. Kakati kwama tebadde bagamba omukazi ono waba talina kyazunza ozuza otya amalusu okuva mu mwaguno n'ojja wano n'ozza wali n'ozza wali. Anti bwe bakosa lwaki tebavaawo.
kama omukazi azunza kirwadde anti bwe babi bakosa lwaki tebavaawo kati abayogedde nze nabadde ekiro nga bali bombi kunonivi nga kamiliyoni bali butoola ku ttebe emu nezawedde ng'olwo aliwo yekka bushoke taliiwo yabaddewo yekka naye omukulu ng'akuba oludiizi ogenda otye Tanzania n'otusuubulira omuntu omukadde waatyo anti zawedde weebuuze yava obukaddi oba yakula ddi bwe yakulira awo be baaliko kuba abaana agambye kakati ate be baali bamusaaliza kati ku tayimu eno zawedde azannya n'eddole gy'ataazannyako nayo mu buto kwe kukima olodiizi okyegedde kuba badde bagamba basire kwina abaliwo wadde eno kaakati tebasobola kwagala muntu nga Bushoke talina nakyabagamba tebamumanyira obulamu butambulira mitendera bw'oba n'omutendera gw'obuuse oguddamu awo osobola okuguddamu naye nga waguleka kakati kamala okuwa ekyokulabirako wali osanzeeko omuntu wa myaka nga 7 mu kibaala gye bali oyinza okwatragira bitambula nnyo kuba mu mabaala ng'era yakulaga nti mu kibaala ekyo mu myaka gye 7 wekimunyumiridde ate waliwo atuukamu 7 nga takyakigendamu nga gaebyo ebidula bireekaana nnyo kati ate waliwo osanga mu 7 65 nga mwebali lwaki ekivaako ekyo oyinza okuba mu tayimu eno wali olina okukubira ebibaala wonna tewabikubako wali onoonya ssente kakati notandika bikuba n'okyamukanga ate emyaka gikoze eki nogaba birijjo binywe bwebiti so omukulu temumusasira tetumusaasira naye ne Juli naye kakati ne Juli okusamba olodiizi yazimiisinga bwe yalina ozisambira nga bujudi third bwe buliko okitegeera kati bo bayidudi third bakaddiye sente zikendedde kati Juli mufumbo owayo okusizayo bagobaganya wizo mbw abaana mbu biki naye anti wuliriza epaapaali liwoomera alya naye si muti ogutemebwa omuntu ayoyo okuzimba so nga ate weribeera wali wabbali buli ayitawo agamba kanoge ku paapaali bambe ku paapaali eryo kanoge ku paapaali eryo naye ayoyo okuzimba anoonya musambya n'agamba kakati Juli paapaali lyakuwoomerwamu alyako balya bayimba akayimba ka kulamani like popo paapaali naye ayoyo okuzimba awo onoonya musambya omuntu anoonya okuwasa gweonoonya Juli ola Alexon yababuuse yanoonyeza omusambya okuzimba of course gundi transforming ya choose kati ate oba oyise mu byonna anyway ensonga eyo katugendeko wano ku 25 years of fake opposition Sunday Monitor yakubye 25 years of fake opposition neteekako ekifaananyi kya Dr. Kizza Besigye neteekako ekifaananyi kya Owekitiibwa neteekako ekifaananyi kya Nsereko neteekako Lukwago neteekako wano ani ono Bwanika 25 years of fake opposition ddala bwe kibadde tubadde ku fake opposition. I don't know the details as a story but those are the faces they bataddewo tubadde ne fake opposition wano kakati munaye kamala okubuulira bajja genda nga babitegeera mpola saakugambako nti FDC nze yanfaananira okuba akademe ya NRM nomba n'ekizamba abakyusekyusaawo nenkuwa n'abavuddeyo n'ebifo byebaliko nenkugamba Besigye n'aba yali mbe ddala abaali bamwetoolodde tekwaliko ali mu kyaddala kati yali alina okugwa oba okutuka era kadoke kamu ke baali balese mu NUP nti Kyagulanyi n'abambya ddala bamwetooloze bampoga bonna nga bali mu comedy babwanika kakati aba opposition abo balama opposition eno
bano bonna bataddewo ne balina gwe bawayiriza nsene kutaba nko opposition yagira mu NRM nafu kwa NRM mawali neera wa NRM kati we balabanga abantu bamwagalye mu amawale bwe ne bamulekawo mu kubuzaabuza blind operations okitegeera amazima gali nti bw'otunulya monitor yakoledde abantu kyekyo bagambye leero yakoledde ku bantu yakoledde ku bantu naye nze ekyo mbadde nakiraba dda lwakuba kibadde kibolako obwino akakata abantu abo badde beekuumira ku kuvuganya gavumenti balirawo ssente zaabwe obudde bwonna era abo tebeegomba nko gavumenti kuvaako gavumenti ya Museveni nevaako basinga okuba omulanga omunene kyova olaba bwe bafunye opposition eyaddala obalaba banyiivu n'obukawo bwe baliko obulaba bagamba n'okugamba nti netwekuumira ebifo byaffe nkulaba wamma okuba Kyagulanyi weeyadde ab'opposition betwandibadde tugamba nti bamwegasseeko bamusindika engeri gy'abayiseeko nga bemusayininga omusambi omupya mu ttiimu ate ne mutandika kwekubazi owunugoolo bakuba Kyagulanyi endobo wadde Museveni tebakyamutunula nako kati gwe bwebuuze mbuulira omwaka oguwedde naguli naguno Mpuuga Mukaaku Mabike oba Bwanika bwe yakola statement nga statement eyo gyakoze enenya Mwai Museveni kokaddemu oli alina byanyiga dira omwaka oguwedde naguli naguno nkwadde emyaka egyo esatu emabega oleeteyo emboozi yonna ng'eri wakati wa Mwami Bwanika eri wakati wa Mwami Mabike eri wakati wa Mwami Mpuuga naye nga boogera ng'enjogera gye boogeramu banenya President Museveni atufuze bubi obanga bayogera ku bubibwe obanga bayogera ku bikolobero bye obanga bayogera ku mbeera ey'enfuga embi ya gavumenti oba ku bulyaki oba ku bubbi okayinza okulema buli ali ku kitimba era amala okukakola ng'akaleese nze kola sina ssente naye ngenda kugaba emitwalo 2 kwabo abasatu abalina statement ya myaka 3 emabega nga enenya Mwami Museveni era ng'agamba gwe genda mu 2023 ogenda mu 2024 naguno gwenyini gwe tulimu kajja bakazi bw'okufuna we kabaayo kekwese wala kubanga nange nsobola okugamba leeta y'akantu ka wiiki emu emabega nga bakola kata Kyagulanyi obulo mala konsi n'ontuma kannaku 3 nkaleeta n'akesaawa emu emabega okalina ekiwulira eba kutuma kasaawa emu emabega nkugambye nkaleeta wanno nga bakola kata Kyagulanyi naye akamuseveni obadde myaka 3 emyaka 3 kubanga bano ono yabalinyira mu luwombo we bagamba nti fetize must tuliira wano wasanga tutegese opposition yaffe tebalina na kirowoozo kigivaamu baagitegeka bagibeeremu yes so 25 years of fake opposition daily monitor yo ayo the press ekugamba nti ddala kisoboka ebadde gyeri akamyufu kalese bangi nga bakaaba NRM ne musajja wono Muyanga Lutalo akamyufu kamuyisiza bubi akamyufu kano kakubye abantu nga Basekikubo kakubye ono generani muganda eri Kayanja wamulabye nga muganda we bamukubye akamyufu natukubira omulanga nakuba omulanga ogw'omwanguka n'agamba bannaye so akamyufu awe kali ku nuupu eno akamyufu kajja essaawa yonna kuba kati ke kamyufu akalindirirwa era kali akendyalemu ekaggwa ebibiina biriwawo ebyewanisiza bingi teri abibuuza kamyufu bagamba akanuupu naye context eri wano ake Kampala wano Shamimu Malende ne Zahara Luyulika then ne Nyanzi ne Dr. Roy tutandikire kuka Shamimu Malende
Malende olwadde okulinnya wano yeewuunyiza nnyo abagamba nti omuyoozi wa kasasiro awo ng'ategeeza Zahara Lwirika asobola okujja okumuvuganya ku kifo ekyo era kyamunyiizizza ne ŋŋamba demokrasi akola ddi akola omubanja oba akola naawe kwennyini kubanga political party zibeerawo bavuganya ba members si bwakabaka nti omuntu takyuka lwaki Shamim Malende alabika nga munyiivu nnyo olwa Zahara okumuvuganya otyo ekyo kye kisooka tutandikira awo kakati bw'otunuulira Malende n'otunulira ne Zahara eno emboozi gye ŋŋenda obbawa abantu abamu tebagimanyi naye ate njagala muwulirize bulungi naddala mmwe batiimu ndi Malende nammwe batiimu ndi Zahara Mwami Kyagulanyi yabagambako ko nti ba MP oba abantu betukola nabo mu bibiina tubamanyi n'abamu ba MP naye nga tebatukolera baalya naye wano nga bapuleeteri nga batukolera olowooza bani beerayogerako simanyi ba MP olwedde abali mu palamenti be baali baliwa yameesoningako nti ono oba ono yameesoninga linnya kaakati nange sibamanyi n'omulala ali eyo tabamanyi naye ffe tugamba nti nze ndi tiimu Malende nze ndi tiimu Zahara naye ekitebe kibamanyi ekitebe kibakola ki kibamanyi era tekikwewuunyisa omuntu yenna gw'obadde olabanga omukudamu tafunye kaadi gwe manya ayina some logic behind bwe kimanye bumanya era bw'anaabeera nga tafunye kaadi njagala otuula okakase nti ddala nambemu yakikola ki ndiwe NUP ng'omuntu era ayina kaadi gwe nkola ki gw'otiikinga ayina kaadi nze gwe mpagira naye tekinjijaako kubanga nange nnyina omuntu gwe nali agadde bagikole ki bagiwe naye senga aba tagifunye era nze ayina kaadi gwe nkola ki gwewagira kubanga nzikiriza mu nkola ya demokrasiya enfuga eyo ya demokrasiya nzikiriza nti buli muntu alina okwesimbwako mu kifo nze nayo kikkiriza oba tokikkiriza nkikkiriza nawe kati ate omuntu bwe batuka okwesimbako gwe n'olaga ng'olina kubanga bulinga bwansikirano toyina kwesimbwako obaako ekizibu ekyo tuli wamu kati olw'okuba ekizibu kino naasobola okukibaako tukkirize tugaane bannange bukulembeze kika ki obwo omuntu bw'agamba nti ye teyeesimbwako wadde bukulembeze kika ki obwo badikiteeta naakwesimbyeko n'omulaba ng'omulabewo nze ekikola kya Zahara nkikkiriza ekyokwesimba kubanga ne mu kibiina kikkirizibwa talina tteeka lyamenye okwegwanyiza naawe ekifo ng'okiraba okinamu obuwagizi ekyokubiri nze ndi Wema Kindye ate Zahara Wema Kindye wadde yeesimbye kuba MP bwaki bwa Kampala omane MP obuwagizi bwa Wema Kindye Zahara yali badde abuyina bwonna kubanga twali batugamba nti ate ono wadde woman MP naye after avaawa Makindye waffe ekyokusatu Zahara gy'alina ebintu ebimutambulirako era ne Malende nga nayo ekiri naye ebintu ebyo ebimu byali bya buntu ebyo byali sorted out babisootinga ye ne yali meya bayi ne bivaawo era n'omulimu Zahara gwe yasooka okufuna ng'agudde kuba bwe yakomawo mu 2016 tebaamuwa nga bamulanga kujjamu meya Bwesigwa era meya yakubira Jennifer Mwesi okusabira Zahara omulimu n'amugamba nti oyo twesootinze kuba yagera n'amwetondera n'amugamba munnaye ensonyi babiri byali bya buntu biki so embeera ya Zahara nekola ki
naye nze ng'omuntu nsobola okugamba nti kadi naali agadde bagiweza hala olwa mobilization gy'asobola okukola nakikyali kuba mumanyi naye ate nebagiwa Malende ngenda campaigningira Malende so ate zaala wagifuna era mbeera waani nabana ababiri waliwo abatagifunye ne wabeerawo omulala agifuna ekita kyasoboka kati kubana ababiri kwe kuli gwegwalaki gwegwako munnange nze kadi gwe bagiwa siri tiimu ani ab'ekitabo bebeetegereza ne bagaba kadi gwe bagiwa gwe ngenda naye ekitegeeza gwe olinze kitebe kugaba kadi kuba waliwo akakiiko oli musajja mugezi kuba waliwo akakiiko akekennenya akavunaanyizibwa okuwa kadi nze mukawempe nali mpagira magala nomala magala naye bagiwa nalukola sayina buzibu naye ate era nakirawo oluvannyuma nti tebaakola nsobi ekitegeeza Malende kwati Malende gwenda abanyiivu ennyo bo babadde baagala kujja ku bwana opposite naye ate nga bavunaana President Museveni okulwa mu buyinza tebalina ne banyiiga waliwo situation eyo emu gye tulimu eya Nyanzi ne Dr. Roy Dr. Roy yagamba mutuuze mu kitundu era ground agamba agirina okitegeera kyokka ne Nyanzi naye agamba naye ground agirina kyokka ne Nyanzi ab'oku ground babanga abagamba mbu oba wa Kawempe North kuba nze mbeera mukono simanyi bye Kawempe ekituufu kiri ki ekituufu kye kino kakati bw'otunuulira abantu bano ababiri Nyanzi ne Dr. Roy buli omu alina ebintu bye bimutambulirako naye ekituufu ngenda kikubuulira ekituufu kiri nti Dr. Roy ne Nyanzi Dr. Roy wa Mukawempe South abantu bano babiri buli omu alina amaanyi ge we gali Dr. Roy akulidde Kawempe South ate Dr. Roy mwasomedde era mwakoledde n'emirimu Nyanzi aba mu Kawempe North n'amaka ge gye gali naye Nyanzi mu bbanga lya myaka 5 yegwanyiriza ebifo ebyo bitya yaliko MP yavuganya Sereko n'ayagala okujja ku bwa meya yagalako n'obwa meya n'amaliza n'akyusa n'ayagalako bwa Kawempe North Segirinya bwafiira n'amaliza n'akyusa kati ali South naye amazima gali nti omuntu munsi muno yalimu okuganja kw'abantu ono n'abantu bamuzira naye omusajja agayagala ofuga kuba sente ebyo byonna kuba anojjogedde akantu ako nenzijukira ebipande ebyo byonna yabikubako bikyali nayo n'amaliriza kati azze ku South naye wotunulira abantu bano mu kasaako kaabwe konna muna Nyanzi yalimu okwagalwa abantu waliwo ekituyita omuntu okwagala that oli naawulira nga akyewulira munda nga ye passion gyawulira inside mu ye Nyanzi tagiina lwaki simanyi kuba ye teyayimba anti okwagala tebakukaka okitegeera okwagala tebakukaka kati kamala okuwa ekirala kino kikulu nnyo omusajja ono Dr. Roy kubanga olesi babiri balinga bali kumbiranye era bali kumbiranye nge Kampala waliwo bangi waliwo n'omuwalo bannakato babiki bati tulabayo babiri ne Kawempe senga tuddira akalulu kanno ne tukawa Nyanzi tuyinza okuddira Kawempe ne batuyita myaganya gy'engalaba movement ewali ekitebe ky'ekibiina kati kasooke nkunyonyolemu ekintu kino nkulaga amaanyi ga Roy we gali mulago ogiraba
Mulago speaker. Ozi dokita dala dokita professional doctor wali oba doctorate. Doctor yenyini professional doctor. Yeah. Okay, kitegeeza musawo Mulago. Yes. Okay. Kati dokita ono. Yera yasome Makerere n'amala e Mulago emyaka 5 nga wakolera gundi. Nga wasula. Ngera akolera mu ddwaliro eryo. Kati yava e Makerere dokita e Mulago. Kitegeeza abasawo bonna ebifo ebyo byombi biri Kawempe South. Okitegedde bulungi. University sinagera ku university tukyali ku ddwaliro wakoledde ebbanga lyonna. Nanti ogambye yasoma e Makerere n'avaayo n'agenda Mulago. Kati e Makerere bayina polling stations ziri 6. Sintono ku bantu baawo. Mulago ziri 6. Polling station 6 omusajja ono mwabadde mwakoledde nti n'osanga Dr. Asimwe eyalironza mwami Museveni bw'anaatuuka wanajja kuba ali ku komuledi we ng'agamba ne Dr. munnange kamuwa akalulu. Kitegeeza osobola okufuna obululu bungi mu Makerere mu Mulago ng'obufunye olw'abadokita. Kati gwe ne medical staff webali nnyo nansingi bawadde Kirina ddwaliro lyennyini ng'era bagamba nti oguno abakantini bonna era bonna bajja kuba bamulonda nga bagamba oguno witu kitegeeza kyekyo ono waffe dambeewo waawo oguno witu no witu aga ono waffe kakati ojja kulaba nga lawyer asobola okufuna obuluku lwaki. Kati awo polling station 6 zonna eza Mulago abazikola ki abazikuseretera bw'otuuka e Makerere ono yali guild president nabiwulidde yalemesa ne Makerere okwongeza ebisale. Neza Dr. Roy alina amaanyi ebiseera bisinga era ye yagazaawo Makerere emyezi 3 mobilization y'okwekalakasa yonna yali yono. Kakati Makerere erina polling station 16 nayo nnene erina emiruka 4. Makerere erina emiruka emeka? 4. Ekolebwa nebeera mu polling station 16 mu miruka 4 nga zino zikola abalonzi 1,407. Kalolwako Dr. Roy Brown ayinza oba olw'okuba bikola abalonzi 1,407 bano bajja kwaba wa muntu munnaabwe komuledi yali good president biki okitegeera nazinga talina advantage awo. Kati awe Makerere mu buli ngeri lweyi bw'ali nnyawo abasinga obungi bamanya nti oyo yazzeeyo ono waffe abeera akyalina ki akyali ahead. Kati ng'oggyeko ekyo bw'otunuulira aleese Nyanzi kuba byonna by'obala sinnalabawo Nyanzi waafuniramu like ground attachment ku ye wejjira. Nyanzi akola mulimu ki muzimbi ezo kuba ba business so kirasi agirina chamani Nyanzi nate ze kyenda banambe emu kakati bw'otunuulira abalonzi mu bwayise tu bo bakola kyabo yesinza abalonzi abangi ne bwayise 3 2 and 3 kakati awo wenyini ono mwazaaliddwa Dr. Roy ate bw'otunuulya ettawuni ye Wandegeya ono mwakoledde ne mu kusoma ng'awo wakola ki kyokka ttawuni eyo balina abalonzi nga 8 awo sibe walide kipoliisi Wandegeya poliisi biki bulungi katale awo wonna balina abalonzi 8 bobotiki buli awo bwambaza ba campus. Kakati bw'otunuulira ebyo byonna bye nkugambye n'olaba ne waasaalidde kubanga
Bwotunuulira bali abalonzi abali mu bwayise wano bwayise bakwata emitwalo 3 n'ekitundu. Kituufu kiri nti kakati mbuli ngeri tukuba tochi bw'oba onoonya epensa erisinga obulungi mu Kawempe South nze naawe n'omulala lyali kakati bw'otunuulira ne Nyanzi abantu abayinza okuba nga batambula ne Nyanzi bayinza okuba bakendeddemukko batya abanywanyi baabwe yava nabo olumu mu movement nawa bayinza okukendeeramukko naye gwe kegiri watugamba wano nupu kibiina kipya anti ngambye sigambye nti tewali ba movement sigambye nti tewali ba nupu naye ngambye banywanyi be yatambula nabo omanyi oba ne bakoligi boosibako n'ogamba wenzira wano na bano bakola ki nzijja nabo sigambye nti bakola nsobi okuvaayo ngambye ne be yatambula nabo kati bw'otunuulira Dr. Loyi ate ayinza okuba nga oba nkunyonyole ntya bw'otunuulira Dr. Loyi ayina gundi timu y'abavubuka egigaapu eyo egigaapu Nyanzi mukulumu kyokka ate otunuulira lokalite yaawo basawo bayizi baki bavubuka bangi awo okitegedde bulungi kitegeeza kati okubeera omuvubuka ng'akyalina n'embavu kimufuula okuba ow'enjawulo ku Nyanzi nti abantu bangi bajja kugendera ku munnaffe ye waffe we twenkana posita erina okulabika nti nno eri ku sayidi posita erina okulabika nti emyaka gy'abalonzi ne gwe balonda ndowooza ekyo kyekyawanguzaako ne Shamimu Malendeko wano Kampala kuba yali ne basitera Nyanzi baani abo nga akawala kano akato kano akasaze enviiri posita ye yali enyirira nnyo Malende we yajjira so Dr. Loyi advantage yasobola oba naye akyagirina nnyo kubanga basobola okuleeta ekigamba nti ye waffe mwana muto akola bwati muvubuka munnaffe dokita munnaffe muyivu munnaffe awo wonna bimufe balinga tojja genda Makerero gambe mbu simanyi mulonde Nyanzi nga balina grid president waabwe yeesimbyewo nga balina nekuba erigamba nti fe okusomera ku ssente zino entono ye yatuwonya tebaba kuno okuteekawo mbeera senga tetuli bwe tuti kubanga tuition musasula byali bikyuse ng'ogenda okuyingira ku university osasula ebitundu 7 giteeka libali bali soba 7.5 okuyingira okiwulira kakati byali bikyuse kati bw'otunuulira Dr. Loyi sigamba nti nze asalawo waliwo akakiiko era yabanaawa Nyanzi nja kuwagira Nyanzi naye nga Dr. Loyi ye pensa erisingako obulungi ate Dr. Loyi kubanga nze nawuliddeko n'omuntu aŋŋamba nti abo oyo wampuuga kisoboka naye amazima ge gano kankubuuze okimanyi mpuuga kyali kyangu nnyo okutwala omuntu basajja be bakola bagamba mubenga ow'ekitiibwa oyo ow'ekitiibwa nno abantu omugwamu okuyenjebuka kati ate oba wegambira mbu kyali kyangu nnyo yali Rope vice president mu Buganda nga omuntu yenna ali mu nuupu kyangu nnyo genda ku saidi yaani naye omuntu omugezi tabanswera nti bamuzika n'omulambo okyukirawo ng'olaba gugera n'oga ono gyatuwabya kubanga mpuga bannabyabufuzi abaali abagundiivu kati sayagala muntu anenye nti ono yakkiririzanga nnyo mu mpuuga kisoboka kuba yali wa DP n'ono kubeera ne nuupu yakkiririzanga nnyo mu mpuuga kyobalaba biwa obumyuka olaba ne Kyagulanyi yakkiririza nnyo mu mpuuga nemuwa n'obwalo amala kukola miwunyo gye n'obuuka so toyinza vunaana muntu yakkiririza ene wedde badde olwaleero Iron the Press bwe tulabise ensonga zonna ezineeyongerayo tunaaziddira ku Monday ejja. We out.